Essula 14. Awo olwatuuka bwe yayingira ku Ssabbiiti mu nnyumba y'omukulu w'Abafalisaayo omu okulya emmere, ne bamulabirira. Era laba, waaliwo omuntu mu maaso ge eyali alwadde entumbi. Yesu n'addamu n'ayogera n'abayigiriza b'amateeka n'Abafalisaayo ng'agamba nti kirungi okuwonyeza ku Ssabbiiti nanti kisiweewaawo. Naye ne basirika. N'amukwatako, n'amuwonya, n'amusiibula. N'abagamba nti ani ku mmwe alina endogoyi ye oba nte ye ng'egudde mu luzzi atagiggyamu mangu ago ku Ssabbiiti? Ne batayinza ate kumuddamu ebyo. N'agerera olugero abo abaayitibwa bwe yalaba engeri gye beeroboza ebifo eby'oku mwanjo. N'abagamba nti omuntu bw'akuyitanga ku mbaga ey'obugole, totuulanga mu kifo kya ku mwanjo, mpozi waleme okubaawo akusinga ekitiibwa gw'ayise, n'oli eyakuyise ggwe naye n'ajja n'akugamba nti segulira ono, n'olyoka otanula n'ensonyi okutwala ekifo eky'ennyuma. Naye bw'oyitibwanga ogendanga n'otula mu kifo eky'ennyuma, eyakuyise bw'anajjanga akugambe nti mukwano gwange sembera eno ku mwanjo, n'olyoka obeera n'ekitiibwa mu maaso gaabo bonna b'otudde nabo ku mmere. Kubanga buli muntu yenna eyeegulumiza alitoowazibwa, n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. Era n'agamba n'oyo eyamuyise nti bw'ofumbanga emmere ey'ekyemisana oba ey'ekyeggulo, toyitanga mikwano gyo, newaakubadde baganda bo, newaakubadde ab'ekika kyo, newaakubadde baliraanwa abo abagagga, mpozi baleme okukuyita nate nabo ne wabaawo okukusasula. Naye bw'ofumbanga embaga, oyitanga abaavu, n'abalema, n'abawenyera, n'abazibe b'amaaso, era oliweebwa omukisa, kubanga tebalina kyakukusasula, kubanga olisasulibwa mu kuzuukira kw'abatuukirivu. Awo omu ku abo abaali batudde awamu naye ku mmere bwe yawulira ebyo n'amugamba nti alina omukisa alirira emmere mu bwakabaka bwa Katonda. Naye n'amugamba nti waaliwo omuntu eyafumba embaga ennene, n'ayita bangi, n'atuma omuddu we obudde obw'embaga nga butuuse okugamba bali abayitiddwa nti mujje, kubanga bimaze okutegekebwa. Bonna n'emmeeme emu ne batanula okwegayirira okusonyiyibwa. Ow'olubereberye n'amugamba nti nguze olusuku, kiŋŋwanidde okuyimuka okugenda okululaba, nkwegayiridde nsonyiwa. N'omulala n'agamba nti nguze emigogo gy'ente 5 ŋŋenda kuzikema, nkwegayiridde nsonyiwa. N'omulala n'agamba nti mpasizza omukazi, kyennaava nnema okuyinza okujja. Awo omuddu oyo n'ajja n'abuulira mukama we ebyo. Awo nannyini nnyumba n'alyoka asunguwala n'agamba omuddu we nti fuluma mangu ogende mu nguudo ne ku makubo ag'ekibuga, oleete wano abaavu n'abalema n'abazibe b'amaaso n'abawenyera. Omuddu n'agamba nti mukama wange, ky'olagidde kikoleddwa, naye wakyaliwo ebbanga. Mukama we n'agamba omuddu nti fuluma ogende mu makubo ne mu bukubo, obawalirize okuyingira ennyumba yange ejjule. Kubanga mbagamba nti bali abaayitibwa tewali n'omu alirega ku mbaga yange. Abo ebibiina binene byali bigenda naye, n'akyuka n'abagamba nti omuntu bw'anajjanga gye ndi n'atakyawa kitaawe ne nnyina ne mukazi we n'abaana be ne baganda be ne bannyina era n'obulamu bwe ye, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Buli ataasitulenga musaalaba gwe ye n'ajja ennyuma wange, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo, oba ng'alina eby'okugimala? Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi, bw'atayinza kugimaliriza, bonna abalaba batanula okumusekerera nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumala. Oba kabaka ki bw'abanga agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa ebigambo, oba ng'ayinza n'akakumi okusisinkana n'oli amujjira n'obukumi 2? Oba nga si bwe kityo, oli bw'aba akyali wala nnyo, atuma ababaka n'asaba ebyokutabagana. Kale bwe kityo buli muntu yenna ku mmwe ateefiirizenga byonna by'ali nabyo, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Kale omunnyo mulungi,
naye n'omunnyo bwe gugwamu ensa mulizzaamu ki? Tegusaanira nnimiro newaakubadde olubungo bagusuula bweru. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Essula 15. Awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira. Abafalisaayo era n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. N'abagere olugero luno ng'agamba nti muntu ki ku mmwe alina endiga 10 bw'abulwako emu ataleka ziri 99 ku ttale n'agoberera eri eyabuze okutuusa lw'aligiraba. Kale bw'agiraba agissa ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. Mbagamba nti bwe kityo linaabanga ssanyu mu ggulu olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abateetaaga kwenenya. Oba mukazi ki alina erupiya 10 bw'abulwako erupiya emu atakoleeza ttabaaza n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'agizuula. Bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'agamba nti munsanyukireko kubanga nzudde erupiya eyabadde mbuze. Mbagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. N'agamba nti waaliwo omuntu eyalina batabani be 2. Omuto n'agamba kitaawe nti kitange mpa omugabo gw'ebintu oguŋŋwanidde. Kale n'abagabira ebyobulamu bwe. Awo oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi oyo omwana omuto n'akuŋŋaanya ebibye byonna n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu mpisa embi. Awo bwe yamala okubirya byonna enjala nnyingi n'egwa mu nsi omwo n'atanula okudaagana. N'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi eyo. Oyo n'amusindika mu kyalo kye okulundanga embizzi. Ne yeegombanga okukkuta ebikuta embizzi bye zaalyanga ne watabaawo muntu amuwa. Naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakkuta emmere ne balemwa nange nfiira wano enjala. N'agolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti kitange nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Nfuula ng'omu ku baweereza abo ab'empeera. N'agolokoka n'ajja eri kitaawe. Naye yali ng'akyali wala kitaawe n'amulengera n'amusaasira n'adduka n'ambiro n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nnyo. Oyo omwana n'amugamba nti kitange nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna mulumwambaze mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye muleete n'ennyana eya ssava mugitte tulye tusanyuke kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Naye omwana w'omukulu yali mu kyalo. Bwe yajja ng'anaatera okutuuka ku nnyumba n'awulira eŋŋoma n'amazina. Ku baddu n'ayitako omu n'amubuuza ebyo bwe bibadde. N'amugamba nti muganda wazze ne kitaawe amutidde ennyana eya ssava kubanga amuzaawudde nga mulamu. Naye n'asunguwala n'atayagala kuyingira. Kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Naye ye n'addamu n'agamba kitaawe nti laba emyaka gino mingi nga nkuweereza so sikusobyanga n'akatono kyondagidde. Nange ennaku zonna tompanga na kabuzi ka kusanyuka ne mikwano gyange. Naye omwana w'oyo eyali ebyobulamu bwo wamu n'abenzi bw'azze ng'omuttira ennyana eya ssava. Ye n'amugamba nti mwana wange gwe bulijjo ng'oli wamu nange era byonna ebyange bye bibyo. Naye okujaguza n'okusanyuka kwa nsonga kubanga muganda w'oyo yali afudde azuukidde era yali azaaye azaawuse. Essula 16. Awo n'agamba abayigirizwa be nabo nti waaliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we
Oyo ne bamuloopa gy'ali ng'asaasaanya ebintu bye. N'amuyita n'amugamba nti, kiki kino kye mpulira ku ggwe? Bala omuwendo ogw'obuwanika bwo, kubanga toyinza nate kubeera muwanika. Oyo omuwanika n'ayogera munda mu ye nti, naakola ntya? Kubanga mukama wange anziyako obuwanika bwange. Sirina galima n'okusabiriza nkwatibwa ensonyi. Manyi kye nnaakola? Bwe nnaagobebwa mu buwanika, bansembeze mu nnyumba zaabwe. N'ayita buli alina ebbanja lya mukama we, n'agamba ow'olubereberye nti, mukama wange akubanja ki? N'agamba nti, ebigera by'amafuta 100. N'amugamba nti, twala ebbaluwa yo, otule mangu, owandiika 50. Ate n'agamba omulala nti, naawe obanjibwa ki? N'agamba nti, emitwalo gy'eŋŋano 100. N'amugamba nti, twala ebbaluwa yo, owandiike 80. Awo mukama we n'atendereza oyo omuwanika omulyaza amaanyi, kubanga akoze by'amagezi, kubanga abaana ab'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana b'omusana. Nange mbagamba nti mwekwanirenga emikwano mu mamona atali mutuukirivu, bw'aliggwaawo babasembeze mu weema ziri ezitaggwaawo. Ab'omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene abamwesigwa, era abamulyaza amaanyi ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene abamulyaza amaanyi. Kale bwe mutaabenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu, ani alibateresa obugagga obw'amazima? Era bwe mutaabenga beesigwa ku ekyo ekyabeene, ekyammwe ani alikibawa? Tewali muweereza ayinza okuweereza abaami ababiri, kubanga oba alikyawako omu n'ayagala omulala, oba alinywerera ku omu n'anyooma omulala. Temuyinza kuweerezanga Katonda ne mamona. N'Abafalisaayo abaali abaagazi ba effeeza ne bawulira ebyo byonna ne bamusekerera. N'abagamba nti, mmwe muumwo abeefuula abatuukirivu mu maaso g'abantu, naye Katonda amanyi emitima gyammwe, kubanga ekigulumizibwa mu bantu kya muzizo mu maaso ga Katonda. Amateeka ne bannabbi byabaawo okutuuka ku Yokaana. Okuva olwo enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ebuulirwa, era buli muntu abuyingiramu lw'amaanyi. Naye ekyangu eggulu n'ensi okuggwaawo okusinga ennukuta emu ey'amateeka okuggwaawo. Buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze, n'oyo anaawasanga eyagobebwa bba ng'ayenze. Awo waaliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu n'ebbafuta ennungi, ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima. Era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo, eyagalamizibwanga ku mulyango gwe, eyali awummuse amabwa, nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga. Era embwa nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. N'omugagga n'afa, n'aziikibwa. N'ayimusiza amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. N'ayogerera waggulu n'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira, otume Laazaalo annyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi, ampozeewoze olulimi lwange, kubanga nnumwa mu muliro guno. Naye Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange, jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi. Naye kaakano ye asanyusibwa, gwe olumwa. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo, abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. N'agamba nti, kale nkwegayiridde, kitange, omutume mu nnyumba ya kitange, kubanga nina abooluganda 5, abategeeze baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa. Naye Ibulayimu n'agamba nti, balina Musa ne bannabbi, babawulire ng'abo. N'agamba nti, nedda, kitange Ibulayimu. Naye omu ku bafu bw'aligenda gye bali, balyenenya. N'amugamba nti, nga bwe batawulira Musa ne bannabbi, era newaakubadde omu ku bafu bw'alizuukira, talibakkirizisa. Essula 17.
n'agamba abayigirizwa be nti tekiyinzika ebisitaza obutajja, naye zimusanze oyo abireeta. Waakiri oyo okusibwa olubengo mu bulago bwe, okusuulibwa mu nnyanja, okusinga okusitaza omu kw'abo abato. Mwekuumenga, muganda wo bw'ayonoonanga omubuuliriranga, bwe yeenenyanga omusonyiwanga. Era bw'akwonoonanga emirundi 7 ku lunaku olumu, era emirundi 7 n'akukyukira ng'agamba nti neenenyezza, omusonyiwanga. Abatume ne bagamba Mukama waffe nti, otwongereko okukkiriza. Mukama waffe n'agamba nti, singa mulina okukkiriza okutono ng'akaweke ka kaladaali, mwandigambye omusikamiini guno nti, siguka osimbibwe mu nnyanja, era gwandibawulidde. Naye ani ku mmwe alina omuddu ng'alima oba ng'alunda endiga, bw'ayingira ng'ava mu lusuku, alimugamba nti, jangu mangu ago otuule olye, naye atamugamba nti, jjula emmere ndye, weesibe, ompeereze, male okulya n'okunywa, naawe olyoke olye era onywe. Amwebaza omuddu oyo olw'okukola by'alagiddwa? Era nammwe bwe mutyo, bwe mumalanga okukola byonna bye mwalagirwa, mugambenga nti, ffe tuli baddu abatasaana, ebyatugwanira okukola bye tukoze. Awo lwatuuka bwe baali mu kkubo nga bagenda e Yerusaalemi, yali ng'ayita wakati wa Samaliya ne Ggaliraaya. Awo bwe yayingira mu mbuga emu, ne bamusisinkana abantu 10 abagenge abaayimirira ewala. Ne boogera waggulu ne bagamba nti, Yesu, Mukama waffe, otusaasire. Bwe yabalaba n'abagamba nti, mugende mwerage eri bakabona. Awo olwatuuka bwe baali nga bagenda ne balongoosebwa. Awo omu ku bo bwe yalaba ng'awonye, n'akomawo n'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene. N'avunnama awali ebigere bye ng'amwebaza, era oyo yali Musamaliya. Yesu n'addamu n'agamba nti, 10 bonna tebalongoosebbwa, naye bali 9 bali ludda wa? Tebalabise abakomawo kutendereza Katonda, wabula omugenyi ono. N'amugamba nti, yimuka ogende, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Bwe yabuuzibwa Abafalisaayo nti, obwakabaka bwa Katonda bujja ddi? N'abaddamu n'agamba nti, obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bweyolese, so tebaligamba nti, laba buli wano, oba nti buli wali, kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli mu nda yammwe. N'agamba abayigirizwa be nti, ennaku zigenda okujja lwe mulyegomba okulaba olumu ku nnaku z'Omwana w'Omuntu, so temulirulaba. Kale bali bagamba nti, laba wali, laba wano, temugendanga, so temugobereranga. Kubanga okumyansa bwe kumyansiza ku luuyi olumu olw'eggulu, nga bwe kumasamasiza ne ku luuyi olulala olw'eggulu, bw'atyo Omwana w'Omuntu bw'aliba ku lunaku lwe. Naye okusooka kimugwanira okubonyaabonyezebwa ebingi n'okugaanibwa ab'emirembe gino. Era nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa, bwe bityo bwe biriba ne mu nnaku z'Omwana w'Omuntu. Baali nga balya, nga banywa, nga bawasa, nga bawayira, okutuusa ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, amataba ne gajja ne gabazikiriza bonna. Era nga bwe byali mu nnaku za Lutti, baali nga balya, nga banywa, nga bagula, nga batunda, nga basiga, nga bazimba. Naye ku lunaku luli Lutti lwe yava mu Sodomu, omuliro n'ekibiriiti ne bitonnya okuva mu ggulu ne bibazikiriza bonna. Bwe bityo bwe biriba ku lunaku Omwana w'Omuntu lwali bikkulibwa. Ku lunaku olwo alibeera waggulu ku nnyumba, n'ebintu bye nga biri mu nnyumba, takkanga kubiggyamu. N'ali mu lusuku bw'atyo, taddanga nnyuma. Mujjukire mukazi wa Lutti. Buli anoonya okulokola obulamu bwe alibubuza, naye buli abubuza alibuwonya. Mbagamba nti mu kiro ekyo babiri baliba ku kitanda kimu, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Abakazi babiri baliba nga baseera wamu, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Ababiri baliba mu lusuku, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Ne baddamu ne bamugamba nti, wa Mukama waffe? N'abagamba nti, awaba omulambo, eyo n'ensega we ziri kuŋŋaanira. Essula 18. N'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga bulijjo obutakoowanga.
n'agamba nti waliwo omulamuzi mu kibuga kimu ataatya Katonda era nga tassaamu muntu kitiibwa. Era waaliwo nnamwandu mu kibuga ekyo, n'ajja nga waali ng'agamba nti nnamula n'omulabe wange. N'atasooka kukkiriza, naye oluvannyuma n'ayogera munda mu ye nti newaakubadde nga sitya Katonda era nga sissaamu muntu kitiibwa, naye olw'okunteganya nnamwandu ono kwanteganya n'amulamula, aleme okuntengezza ng'ajja olutata. Mukama waffe n'agamba nti muli omulamuzi oyo atali mutuukirivu ky'agamba. Kale ne Katonda taliramula balonde be abamukaabirira emisana n'ekiro ng'akyagumiikiriza? Mbagamba nti alibalamula mangu. Naye Omwana w'Omuntu bw'alijja, aliraba okukkiriza ku nsi? N'abalala abaali beerowooza ku bwabo okuba abatuukirivu nga banyooma abalala bonna, n'abagamba olugero luno nti abantu babiri baalinnya mu yeekaalu okusaba, omu Mufalisaayo, omulala muwooza. Omufalisaayo n'ayimirira n'asaba yekka ebigambo bino nti, Ayi Katonda, nkwebaza kubanga siri nga bantu balala bonna, abanyazi, abalyazaamaanyi, abenzi, newaakubadde ng'ono omuwooza. Nsiiba emirundi 2 mu Ssabbiiti, mpaayo ekitundu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna. Naye omuwooza n'ayimirira wala, n'atayagala na kuyimusa maaso ge mu ggulu, naye ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nti, Ayi Katonda, onsaasire nze alina ebibi. Mbagamba nti oyo yakka okuddayo mu nnyumba ye ng'aweereddwa obutuukirivu okusinga oli, kubanga buli eyeegulumiza alitowazibwa, n'oyo eyeetowaza aligulumizibwa. Awo ne baleeta n'abaana abato waali okubakomako, naye abayigirizwa bwe baabalaba ne bababoggolera. Naye Yesu n'abayita ng'agamba nti, muleke abaana abato bajje gye ndi, temubagaana, kubanga abalinga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. N'omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti, Omuyigiriza omulungi, nkole ki okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, Ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. Amateeka ogamanyi nti toyendanga, tottanga, tobbanga, towaayirizanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. N'agamba nti ebyo byonna nabikwatanga okuva mu buto bwange. Yesu bwe yawulira n'amugamba nti okyaweebuuseeko kimu, tunda by'oli nabyo byonna obigabire abaavu, kale oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye bwe yawulira ebyo n'anakuwala nnyo, kubanga yali mugagga nnyo. Awo Yesu bwe yamulaba n'agamba nti nga kizibu abalina obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga kyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abaawulira ne bagamba nti kale ani ayinza okulokoka? Naye n'agamba nti ebitayinzika eri abantu biyinzika eri Katonda. Peetero n'agamba nti laba, ffe twaleka ebyaffe ne tukugoberera. N'abagamba nti mazima mbagamba nti tewali muntu eyaleka ennyumba oba mukazi oba baaluganda oba bazadde oba baana olw'obwakabaka bwa Katonda ataweebwa nate emirundi mingi mu biro bino ne mu biro ebigenda okujja obulamu obutaggwaawo. N'atwala abo 12 n'abagamba nti laba, tulinnya e Yerusaalemi, n'ebyo byonna ebyawandiikibwa bannabbi birituukirira ku Mwana w'Omuntu. Kubanga aliweebwayo mu baamawanga, aliduulirwa, aligirirwa ekyejo, aliwandirwa amalusu, balimukuba enkoba, balimutta, era ku lunaku olwokusatu alizuukira. Nabo ne batategeererawo ku ebyo n'ekimu, n'ekigambo ekyo kyali kibakwekeddwa, ne batategeera ebyayogerwa. Awo olwatuuka bwe yali ng'anaatera okutuuka e Yeriko, omuzibe w'amaaso yali ng'atudde ku kkubo ng'asabiriza. Awo bwe yawulira ekibiina nga kiyita n'abuuza nti kiki ekyo? Ne bamubuulira nti Yesu Omunnazaaleesi ayita. N'ayogerera waggulu ng'agamba nti, Yesu, Omwana wa Dawudi, onsaasire.
n'abo abaali bakulembedde ne bamuboggolera okusirika, naye ye ne yeeyongera nnyo okwogera waggulu nti, "Ggwe omwana wa Dawudi, onsaasire." Yesu n'ayimirira n'alagira okumuleeta w'ali. Awo bwe yasembera okumpi n'amubuuza nti, "Oyagala nkukolere ki?" N'agamba nti, "Mukama wange, njagala okuzibula." Yesu n'amugamba nti, "Zibula, okukkiriza kwo kukulokodde." Amangu ago n'azibula n'amugoberera ng'agulumiza Katonda, n'abantu bonna bwe baalaba ne batendereza Katonda.